na kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Paji eyokubiri tu'mina billah. Paji eyokubiri muziriranyise wa malaikatihi, okukkiriza bamalayika. Paji eyokusatu wa kutubihi, okukkiriza ebitabo bye. Paji eyokuna nkutogende okukkiriza ababaka be. Paji eyokutaano okukkiriza olunaku lw'enkomerero. Paji ey'omukaaga okukkiriza okugera kwe, khairihi wa sharrihi. Bayita batya? Salaamu alaikum. Byetuyita tutya ebyo? Emisingi gyaki? Gy'obukkiriza. Bayita usulu. Emisingi gyaki? Lwaki gy'emisingi? Andi wegitali obukkiriza tebusobola kubaawo. Wegitali obukkiriza tebusobola kukola ki? Tebusobola kubaawo. Ne bagiyita emisingi newankubadde emisingi n'empaji makulu gasemberegana. Empaji kakati barakallahu fikum. Ekyo tukimaliriza. Nziramu okubuuza ekibuuzo ekirala. Njawulo ki eri wakati w'empaji z'obukkiriza n'ez'obusiraamu? Kimbadde nkyogerako emirundi mingi buli lwenzija mu darasa. Salaamu alaikum warahmatullahi. Abali Saidi wano, abali awo bessira bamusembere wano mbalabe. Saagala ali mabega wa mpaji. Sembera wano ya akhi. Sembera wano. Ali mu darasa njagala mulabe. Oza yagala genda. Mpaji z'obukkiriza gye tuyita emisingi gy'obukkiriza za mutima, zikolebwa mwoyo oba omutima. Mpaji z'obusiraamu za biyungo, zikolebwa biyungo ebyokungulu. Si bwe twagamba munfuna? Obukkiriza bubeera luddawa? Kukkiriza Allah kubeera luddawa? Kukkiriza malayika kubeera luddawa? Omutima n'ebirala ebisigadde. So empaji z'obusiraamu tuzirabako. Abantu basobola okulaba nga oz'okusaala, okusiiba abantu basobola okulaba nti wasiibi, ne zaka bwefaanana, ne hijja bwefaanana n'ebirala. N'empaji endala ya shahada ntwagitoolawo nga mulaba naye nga mutima si musiraamu, nga dazze kusiramuka ng'alina ebirala. Sallallahu alaihi wasallam ntegerekese. Kati tuzzeeyo ku darusi gye twaliko omulundi ogwayita. Twali ku okukkiriza Allah kulimu ebintu bina. Mutabalibwa nti akkiriza Allah okutuusa nga akkiriza ebintu bina. Ze twayita empaji ezizimberwako okukkiriza Allah byebiriwo ebina. Omutabalibwa nti akkiriza Allah okutuusa nga akkiriza ebintu bina. Makulu empaji esooka mu mpaji z'obukkiriza tosobola gituukiriza okutuusa nga okkiriza ebintu bina. Bw'olina ebintu bina. Mikono ndabye egiwerako, alhamdulillah, kirungi. Naam. Salaamu warahmatullah. Ekisooka kati obigasse. Okukkiriza okubaawo kwe kyetugamba nti al-imaanu billahi yatadammanu arba'ata umurin. Okukkiriza Allah kukuŋŋaaniramu ebintu bina oba bisatu, kubanga ekyokuna kisobola okunyira mu kyokubiri, ekisooka kisobola okunyira mu kyokubiri. Ekisooka okukkiriza okubaawo kwe nti waali, awakanya okubaawo kwe aba tamukkiriza. Naam, oli wamu nange? Kyekisooka. Ekyokubiri, al-imaanu birububiyatihi ta'ala, okukkiriza obulezi bwe
ye mulezi w'ebitonde byonna. Tujja kulaba obulezi kitegeeza ki? Awakanya obulezi bwe n'obulabirizi bwe eri ebitonde mu ggulu ne mu nsi aba tamukkiriza. Kyokusatu, naam, okukkiriza siwulira, naam, biriranyise, so nga njagala ozoogere nga bwe nazoogera. Naam, okukkiriza okugera kwe kuli mu mpagi ziri omukaaga. Kati tuli ku mpagi esooka ebigikwatako yonna. Empagi esooka eno okubalibwa nti ogikkiriza olina kuba na biki byolina okutuukiriza obalibwe nti ogikkiriza. Kyetugamba ekisooka tugambye okukkiriza okubaawo, kyokwe tugambye okukkiriza obulezi bwe. Ekyokusatu musiraamu abadde wanawanise. Naam, njagala kyakusatu. Naam, okukkiriza nti yasinzibwa mu butuufu, al iman bi uluhiyati ta'ala, n'okusinzibwa kw'ebirala ebitaliye ku kyamu yateekeddwa okusinzibwa. Kyakusatu. Ekyokuna, okukkiriza amannya ge n'ebitendo bye nga muganda waffe bwagambye noono. Ntegerekesa ebimeka? Okukkiriza Allah kulimu ebintu bimeka? Ekisooka, ekyokubiri obulezi bwe, ekyokusatu okukkiriza okusinzibwa kwe tiyasinzibwa mu butuufu n'okusinzibwa kw'ebirala ebitaliye ku kyamu. Ekyokuna kkiriza amanya ge naki n'ebitendo bye. Ekyokuna. Akati nga tumaliriza tugenda ku kyokubiri. Olwa twalaba okukkiriza Allah nti waali kirina ebikiraga, waliwo ebintu bina ebiraga okubaawo kwe. Yoke tugende ku pointi eyokubiri, okukkiriza obulezi bwe n'okusinzibwa kwe. Tugenda okufunira olwaleero byokka ebintu bibiri inshallah taala. Twalaba nti buli Allah tukkiriza nti Allah waali, naye waliwo ebintu bina ebitulaga okubaawo kwe byebiriwa. Wallahi abantu abawanika emikono mubalaba be bantu abalina obutabo mwe batera okuwandiika. Eddarasa zino zeewuunya ez'omu mizikiti. Wala tujja kubaleka mu mizikiti gye tugenda tusomesa abaana mu masomero, mumumanyi gye munaasomera. Temwagala kusoma, temwagala kusoma. Tujja okubasomesa temufaayo. Mulowooza munaawona, mugenda kujjako omusango nga ffe twajja okubasomesa ne mutafaayo kusoma, mugenda kuwona. Na ekisooka wanje ngambye ntya? Okukkiriza okubaawo, okukkiriza okubaawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala biki ebiraga nti waali. Naam, alfitratu obutonde, ekyo kimu. Ekyokubiri al-aqlu salim, amagezi amalamu. Ekyokusatu al-kutubu, oba ebitabo byakola ki? Byassa ku babaka be n'amateeka ge, biraga okubaawo kwe. Ekyokuna kinayogerako omulundi ogwayita. Naam, njagala ekintu nga kiri wamu nga gyekizaala ebirala. Kutonde wali kugulula ensi kabonero ka magezi kayingiramu ono kyeyayogedde.
alhissu ebirabwako n'ebiwulirwa kyetwayogerako omulundi ogwayita ekibuuzo ekisembayo oluvannyuma lwekyo kati tugenda ku darasayo olwaleero mukadde wange sebo munsonyiwe okubakalubiriza bwentyo naye mba njagala tubeere nga tetutula butuuzi mu darasa naam omuntu asobola okubeera nga ekintu akitegeera naam njagala mbuuza ebibuuzo bino wammanga amagezi galaga gatya okubaawo kwa Katonda ekibuuzo ekisooka naam amagezi galaga gatya omuntu nti Katonda waali naam naam nga bwe nayogera osobola okukomeza kati onnyonnyola omuntu pagani awakanya okubawo kwa Katonda ng'oyogera n'amagezi ge omulaga nti Katonda waali yogera point emyoka emala na okubaawo kw'ebitonde bujuliza obulago okubaawo kw'omutonzi bati wali kintu kyonna kisobola kweteekawo ati wali kikitaddewo ekyo kiyingiramu ebintu bingi ntegerekisa nakyogera nenkimaliriza sibe kiri twakimaliriza ekyokubiri obutonde bulaga butya okubaawo kw'omutonzi obutonde bwengamba obutonde bategeeza nature kyekintu omuntu kyamanya nga tamaze kuyiga tyasomeseddwa mu gundi bweti nga babula afaanana nga bolaba omwana ti omwana akwata ebbeere nga tamanyira kumanya nti nga tewali amuyigiriza nti eryo bbeere n'aliyonka na obutonde bw'omuntu bulaga butya nti Allah waali na ago magezi ekyo kyogedde kikabonero k'amagezi obutonde omuntu ekintu kyategeera obutegeezi tewali amusomeseza soogera ku butonde obw'ebitonde njogera ku butonde obw'omuntu ekyo kyamanya nga tamaze kukisoma kyokumanya Katonda kya butonde mu muntu akimanya nga tewali amaze kumusomesa ndagala kise kyeŋŋamba kola ki ebyo biri obujulizi bwa magezi si bwa butonde mu bufunze obw'ekitalo nabagamba era kankiddemu ti Katonda yatonda abantu nga abatondeddemu okumanya nti waali era yalina okusinzira bujulizi kyobulaga ekyo nti amawanga gonna mu nsi yonna gamuyita erinnya ery'obutonzi ery'omulimu nga tewali agayigiriza ti omuyite bwemuti nakyogera sakyogera kyo amawanga gonna na tumuyita Katonda balina bamuyita Ruhanga balina bamuyita Kibobo balina bamuyita obwo buki butonde obuli mu muntu kadde wange ntegerekese buki obayita obutonde nti Allah kati fitratullahi allati fatara an-nas alayha bwe butonde ba Allah bwe yatonderako omuntu kullu mawludin yuladu ala al-fitra buli mwana azalibwa ku bubumbo obwo okutegeera nti Katonda yewaali era yateekeddwa okusinzira fa abawaahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi bakadde be bamufuula omuyeda ow'enzikiriza y'ekiyudaaya oba ekikristaayo oba asinza omuliro amakulu omusamize
ntegerekisa nawe butonde Allah betonderako omuntu okumanya nti Katonda waali ntegerekisa kyo kimaze ekyokusatu ebirabwako n'ebiwulirwa biraga bityo okubawo kwa Katonda era njagala okufuna ekyokulabirako mu darusi gye nasomesa yayita kyekibuuzo ekisembayo ebirabwako n'ebiwulirwa biraga bityo okubawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah waali nga tukozesa ebirabwa n'ebiwulirwa ina abantu basatu enda kulondako omu naam toliiwo mu kirasi toliiwo waliwo mudarasa yagwa katosobola kwanukula kino kibuuzo naam Allahu akbar toliiwo mu kirasi waliwo mudarasa yayita tosobola kwanukula kino kibuuzo ebirabwako n'ebiwulirwa biraga bityo okubaawo kwa Katonda darasa olwayeera empitiriddeko eno bagiyita makunale naam ebirabwako n'ebiwulirwa byebyamagero by'abannabbi ebyaki byabaki by'abannabbi nti abantu balina ebintu bye balaba n'amaaso abannabbi babikola omusajja n'akwata omuggo n'agukuba ku mazzi ekukola amakubo mazzi ne gafuuka ng'ensozi Musa twakiraba ekyabantu bakiraba n'amaki n'amaaso gaabwe omusajja n'asonga mu mwezi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasonga mu mwezi kutuka bitundu bimeka bibiri abantu balaba n'amaaso gaabwe Nabi Isa n'azuukiza abafu olw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'abantu balaba n'amaaso gaabwe tegereka Nabi Nuhu n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala amataba ne gajja yabaganda amataba gagenda kujja muganya okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala amataba gagenda kujja kuba neetonye y'amataba ng'abantu balaba n'amaaso gaabwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'asaba enkuba sajja ajja kunaku lw'ejjuma nga bwe nabagamba n'agamba nti halaka almaalu emaali yaffe ezikiridde ebirime bifudde abantu baffe enjala tusabireko ko Allah nga tekuliko kire kiraganye kuba egenda kutonya nabbi n'asaba nga ali ku kituuti ebire ne bijja kuggulu akale akaali kuggulu ne kakola katya eggulu ne lijjako akale ebire ne bigaziwa kuba neetonya aye akamala okusaba ntegerekese Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mugazatul handaqi Jabiri namutegekerayo akajjulo sahaba yitibwa Jabir ibn Abdillah namutegekera ekijjulo ky'abantu nga 7 yateeka ekijjulo ky'abantu nga 7 n'ajja n'ayita nabbi namugamba jangu olieko kamere nabbi n'agamba abasahaba abaali basima naye kyabanga Jabiri abategekeddeyo ekijjulo nga balinga 10 mmere eriwo abantu 7 nabbi n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala emmere eriwo abantu 7 nemala abantu 10 bayingira ne balya ne bafuluma bayingira ne balya ne bafuluma bayingira ne balya ne bafuna ne bakuta bonna ebyo bingi amazzi ge yasabira agali amatono ne geeyongera bingi abantu balabako n'amaki nga biraga ki biraga kwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu abasaba Allah n'abaanukula suratul istisqa abasala swala y'enkuba n'amala okusala Allah n'atonyesa enkuba kitegeeza nti basaba waali ekiraga nti waali bwe bamusabye enkuba agikoze atya agitonyesezza ekibayita alhissu ebirabwako nebyetuwulira Allah byakolera abantu biraga okukola ki kubaawo kwe ntegerekesa bulungi munfunye topiki ewedde na kutadde akati mufunza obw'ekitalo olwaleero dakika ntono nnyo
okukkiriza obulezi bwe. Linda ku katono tabani wange. Kitegeeza ki okukkiriza obulezi bwe? Okukkiriza obulezi bwe, obulezi kiyingiramu ebintu bina. Obulezi kiyingiramu ebintu bimeka? Bina bye bikulu ebifuga byonna ebisigadde. Ekisooka, okukkiriza nti ye mutonzi waffe yatutonda. Ekisooka, okukkiriza nti ye mutonzi waffe yatutonda era yatonda ebintu byonna mu ggulu ne mu nsi. Ntegerekese? Ekisooka, obulezi kiyingiramu obutonzi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, okukkiriza nti ye mufuzi oyo yabeere mu ggulu ne mu nsi, byonna yabirinako obufuzi n'obuyinza. Ekyo kiri mu bulezi. Naam. Ekyokusatu, okukkiriza nti ye mugabirizi agabirira ebitonde mu ggulu ne mu nsi, yabigabirira. Ekiyingira mu bulezi, ye mugabirizi agabirira ebitonde mu ggulu ne mu nsi. Ekyokuna, okukkiriza obuteesiteesi bwe, al imaanu bi annahu huwa al khaliqu, ye mutonzi, arraziqu, omugabirizi, al maliku, omufuzi, al mudabbiru, omuteesiteesi wa buli kintu kyonna mu ggulu ne mu nsi. Ebyo ebitegeeza obulezi. Ebisigadde byonna biyingira mubiri wa mweyo bina. Lwaba tugamba soma suratul Fatiha buli lunaku, tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tugamba tutya? Tugamba tutya? Amatendo amajjuvu ga Allah, omulezi w'ebitonde byonna, omulezi w'ebitonde byonna. Omuvuunuzi bwe yali avuunula Qur'ani yaterewo wano olwaleero nalibadde mbalekisa tafsiri nga bweri. Khaliquhum, omutonzi waabwe, wa malikuhum, omufuzi waabwe, wa raziquhum, omugabirizi waabwe, wa mudabbiru shu'unihim, omuteesiteesi w'empangaala yaabwe. Kyetulangirira buli lunaku mu ssala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kibayita tawhidi rububiya, kibayita batya? Gwe muteeko gwa tawhidi ogusooka, tawhidi ow'obulezi. Tawhidi ow'obulezi yaliwa? Yalimu ebyo bintu ebyo olina okubikkiriza. Tawhidi obulezi yafaanana atya? Wa tawhidullahi bi afaalihi, kwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bikolwa bye. Ebitonde bye bitalinaako obusobozi bubikola butya? Bubikola. Teri kitonde kisobola kukola ebyo. Olina okukkiriza nti Allah byonna yabikola ki? Yabikola. Ntegerekesa? Munfunye? Njagala tumanye bino wammanga nga mmaliriza. Muwuliriza bino yokendete ekisembayo. Okukkiriza Allah, tugambe ekyokubiri okukkiriza obuki? Obulezi bwe. Obuki? Kitegeere nnyo nti kirimu ebintu bina. Ekisooka, kkiriza nti ye mutonzi waffe yatutonda subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, kkiriza nti ye mufuzi wa buli kintu kyonna mu ggulu ne mu nsi. Afuga okuwulira, afuga okulaba, afuga okutegeera, afuga okuziba kw'obudde, okukyakwa, ye mufuzi wa buli kintu kyonna. Ekyokusatu, ye mugabirizi w'ebitonde mu ggulu ne mu nsi. Wama min dabbatin, otyo ala al-ardi illa ala Allahi rizquha. Wama min dabbatin ala al-ardi illa ala Allahi rizquha. Wali kitambula ku nsi okujjako nga yakigabirira, yakifunira ekyokulya. Ekyokuna, okukkiriza obuteesiteesi bwe n'okugera kwe. Buli kimu kyonna alina enteekateeka yakyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebiri mu mutwe bafudde bawansi. Olwekyo Allah yatonda ebitonde ng'abitonze lwa kumusinza, so teyatonda bitonde bisinzibwe, yabitonda kusinza, so si kusinza. Ola mu Qur'ani ekitiibwa mu suratu
mu suratu al-ali imrana mulira aya zino katono nnyo. Abannasara b'e Najirani, abakristaayo baava e Najirani mu Yamani bwe bajja eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu Madiina n'abakoowa eri okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, baka ni Muhammadi alabika ayagala tusinze ye, Muhammadi alabika ayagala tusinze ye. Allah n'agamba bw'ati ng'aboogerako suratu Ali Imran aya ya 7 n'ekinaana. Empaji meka obukkiriza bulina empaji 6. Malakum mubadde ki? Obukkiriza bulina empaji meka zetuyita tutya? Surul iman zetuyita tutya? Emisingi gyaki gy'obukkiriza. Kati okukkiriza Allah ko kulina empaji meka? Bw'atyo obyawula zeziriwa okukkiriza okukola ki? Okukkiriza okubawo kulina bimeka ebikulaga nti bimeka ebiraga nti waali? Bw'atyo bwe njagala mbitegeere. Okukkiriza okubawo kemu ekyokubiri. Okukkiriza obulezi bwe ekyokusatu. Okukkiriza okusinzibwa ekyokuna. Amannya gana ebitende bye. Ekibuuzo. Okukkiriza obulezi bwe kulimu ebintu bimeka? Ekisooka obutonzi bwe, okukkiriza nti ye mutonzi etonda ebintu byonna. Ekyokubiri obugabirizi bwe, mugabirizi w'ebitonde byonna. Ekyokusatu ye mufuzi w'ebiri mu ggulu ne mu nsi. Ekyokuna obutesitesi, omutesitesi wa buli kintu kyonna mu ggulu ne mu nsi. Apointi yawedde. Eddako okukkiriza okusinzibwa kwe yasinzibwa mu butuufu. Okukkiriza okukola ki? Biki ebiraga nti yateekeddwa okusinzibwa? Lwaki yateekeddwa okusinzibwa? Ndeese ensonga 3. ورد كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.